Kale tugambe lwagamba yatulugunyizibwa ng'obutambi bwonna bulaga obutambi buliwo mu public domain weebulya ensi yonna ebulaba eyajjako Abedi Akazinda yali omu ku ba family members yayambadde galubindi ne kanzu nga yeesibye naki neki bakiyita kyekyo mu lulimi Oluganda kimyu fenga Abaganda baluyita bati y'omu ku baali bagundi bamulekwa no ba family members owa family omusajja osolo mulaba era yamusikako omuzina Abedi n'agulemera n'ogulemera Medi Nsereko najja n'amukoonako n'amugamba otabudde ebintu ng'omusajja alaba baswaza omufu ow'ekitiibwa akoledde eggwanga lye ne taata we yalikolera ng'alaba atona ataddewo politics ataabaddewo kitegedde Medi Nsereko n'amugamba tuswala Abedi bwanika ku lunaku olwo yali wa kitalo nnyo ne banne era tewali Oweekitiibwa omulamuzi ze ku nsonga z'omusango gwa Eddie Mutwe oguli mu kkooti y'e Masaka gwe baabifaalinze Luzira nze mbadde nteesa nti Eddie Mutwe ono ayinza obutabimala nze mbadde nsaba abantu bonna abaali mu lumbo olwo nga mwe muli n'Abedi Bwanika ne banne bonna abaliwo nze mbadde nsaba kirungi obutambi bulaga ebifaananyi weebiri famire weeri mbadde nsaba ebifaananyi ebyo tubiggyeyo buli ali ku lumbo olwo akwatibwe kubanga bw'otunuulira ka video akwani eyajjako Eddie Mutwe omuzindaalo nsuubira ensi yonna ebeekiraba kati omusango guno ogutazimbirira kkooti nze mbadde nsaba Oweekitiibwa buli eyali ku lumbo olwo mu bunnambiro akwatibwe ogenda okuwulira omusango gwe bakusomera nga gulabwa n'omuto n'obutambi weebuli because kati yo oli omulamuzi asoma kye bamuwandiikidde wabeerawo eyabiwandiise oba ye state oba yaani omulamuzi asobola okuba talina musango kuba abalamuzi tebabeera nti nno batunuulira video zino just to be evidence ngeri ku muleta evidence side ne side they accuse and accused muleta defense yo ne accused muleta then natunula mu bujulizi kuba Eddie Mutwe waatwalibwa buli omuntu yategeera kikyamutwaza naye baasomye omusango obutambi kwe kutandika ovaayo nga kye bunnyonnyola kiri ekiwandiike wali si kyekyali kuggulaawo nti nero kyokka ate naako ka video wadde okalaba mu mateeka bayinza okubuuza ani yakakwata era yalina interest ki era yali professional yali ki Let me tell you, for us seated on this side, me here and Mr. Makababari, none of us is going to die in Mulago Hospital because there's no medicine. I'm telling you the truth. If there's no medicine, he will call the president will put him on the plane and take him to America. He is not, and I am not, a victim of corruption. You must know who the victim is and start fighting as victims. You who will die in Mulago Hospital because you don't have the option of going to Nairobi. And when there's no money to work roads, because UNRWA has mismanaged roads and people have stolen money and the roads are bad, me and Mr. Kamabale here, we are driving VXs, we don't even fill the potholes. It is you who is filling the potholes. And for you with your small kabambi kawishi, every day you are in the garage, the cost of maintenance is yours. Anti kati yagambye kuba nze ndowooza abantu balabye akatambi kana out of context. Yagamba munnansi wa bulijjo lopa nnyo corruption bamulwanyise kuba ye waanaalwala tajja kujjanjabibwa wano. Nero Kamya kimanyi amanyi bulungi abantu abakola corruption mu government yonna amanyi ge bayina. Gye yajoyininga obulungi. Era nga tebagambwako era nga akyalimu akyasavinga naye ngo ye beneficiary wa sente zaffe ez'omuki ez'omuyi w'omusolo. Wuliriza Betty Kamya ng'oggyeko omulimu gwakola ne bwe yali tannajoyininga government eno yali amanyi ababbi ba ssente mu government ya Mwai Museveni. Kati ye andi bakutte bukwasinga ejiji n'atalinda munnansi. Betty Kamya taddamu tukubira nduulu. Ayina obuyinza ababbi bamulemye okukwata. Ate agamba nze ow'ekasokoso atasuza yadde emitwalo ebiri mu nnyumba. Omulopera amukwatira. Muloperewa.
amanyi betikamya obuli bw'enguzi wajje buhapeninga amanyi bulungi oyo so, amanyi bulungi naye ndi musibe bampamba era you have blessed your audience to hear this from the horse's mouth sikyogerangako wantu wala wonna kasuku ndi musibe bampamba bye nali nga njogera bikyaliwo ate kati biri worst era bannayuganda nga baagala okunfunamu nnyo balina kunsalira amagezi nenzirayo mu Amerika neneekweka ne ndyoka nsumulula bye mmanyi kati bwe mbyogera people would revolt and capture power ne bajja ku government ne malambisumu bye mmanyi kati ku government ye government bajiwamba sisobola nina kumala kudda mu Amerika ne ndyoka mbulira bannayuganda Uganda is dead and rotten stinking bikyaliwo ne bampamba kakati tatutawanya tamala budde bw'aba awulira akooye kankubuusi kisoboka okubanga nga wogambye musajja mukulu nga yatuddemu kaawo n'atunula bye yayogera bino bye twogera byonna biba ku butambi n'amala ne yeeraba mu byayogera olwaleero naye kuba mu kifa n'agamba naye enswadde kati nkoze nti obutaswaluka ng'ambe nti ndi mu obuwambe ebyenjogeza sinze mbyogera nero oyina olwali ku bigambo omusajja bye yali ayogedde ne ku myaka gye talina nowasobola kuyimira n'agamba nti nakola ensobi olowooza ki ekyamwogezza mu interview eyo basajja mivule baluvu ne banne abamufaanana abaagenda mu NRM okulembeka mu luvu basuubira bingi ebitaaliyo babasuubiza bingi ebitakola ki ebitabaweebwa banno obalaba nyina muganda nga Ashibaka tetwamulaba basuubira bagenze ku luzzi bagenze ku Sena naye nga ne era gye bagenze okusena ina bannannyini waayo n'abakuba enkokola tobawulira buli kaseera bagaa gundi yankuba enkokola so kye basuubira si bwe kiri mikwano gyo giyina wano egiri mu NRM era gisobola okuba nga gikubuulira mu NRM eyina bannyiniyo eyina ebyana n'abaki n'agaana bye yasuubira ebyokugenda ku luzzi abeere nga yeesenerako tebamukkiriza kusena kati ayagala kuba nkyukira oba yekyakyanamba mugambe kale bambi naye jangu ofuneyo engeri gye tugenda mu kulonda alina w'atadde olusaniya ayagala bamuteereko ayagala bakole ki bamuteereko Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Lugalambo ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku screen yo. Focus 360 the final channel kwoli nga bulijjo every Saturday morning tukera mu between the lines kuba tochi mu nsonga ne Farouk Ali ndi musanyufu okubeera nga Farouk agenda ddengulu the level go omulabira nayenza abadde amulaba alabako ndoza tugenze mu banga nga lya mwezi nga temumulaba naye kati agenda aterera mpola mpola naye era akasebo kasi n'agamba kazijja abantu bange so show eba nyimpi mujjajikiriza egende bwetyo nga bulijjo nyongero bajjukiza tubatusibwako Nana Hub Mouthwash nanono nga kugamba gwa n'obuzibu n'obwamannyo mu mbeera yonna beera nga okozesa Nana amannyo gaguba osenye buno bireeta omusaayi ova ekiswa ekibimukamwa Nana Hub Mouthwash jajjo kutaasa ku mbeera eyo mwekwate. Haji Yasin Kiza musomi wa ddua nawali n'ebizibu ebyenjawulo ebizibu ebiri spiritual ebizibu ebityo omukubirako Haji Yasin Kiza oyo n'akusomera ku ddua
Farukali Sawa. wotabadde soko obuuze ku bannayuganda abadde bakumbuuza entakera wano ku The Final Channel era olumu nga shomanyo gitulamu obwomu olumu ne ŋŋamba kankireke bulesi naye nga abawagizi bo bakubuuza Farukali yaddawa Faruku uno mukomezaawo bannaye abadde mulwadde ndoza asobola obbannyonnyola ye fe amateeka g'obusawo gatugamba ng'abasawo tetudisclosinga bulwadde bwa muntu okujjako nga yeeyogeredde ekibadde kimutawaanya Farukali abatulaba ba bannayuganda njagala okubabuuzaako Faruku Ali gemanya munnamasaka eddoboozi zijja kuba tonotono njagala kutegeeza bannayuganda nti nkyali mugonvu era nero nkyali ku ddagala era ssaawa zino wendi painkillers ezineewaniridde ze zimpaniridde bulwadde buno bunuma bwannumako n'omwaka oguwedde oba okyajjukira bulungi era olumosi mwezi n'okusoba gyali myezi 2 naye njagala kusooka kwebaza mikwano gyange gyonna egingoberera eginjagala abadde mu bitundu by'ensi ebyenjawulo nga bakyekingako obusimu n'embeera yonna endala Kyala Sise kutumirako nnyo mukyala Zalwango mwami Yahaya Kakembo Shina Lubowa Dr. Migadde nkutumiddeko nnyo waliwo muganda wange Kaliisa abantu be UK waliwo mukyala bamuyita Phoebe oba ali Luton mikwano gyange mingi waliwo omuwala ali Dubai awo bamuyita Mariam Nakyongera Aisha kutumiddeko nnyo bambi mikwano gyange gyonna nero nkwebaza kubanga okyekingako entakera muganda wange Hope Mukiibi Hope nyaffe Uganda nyaffe Uganda nero mu kaseera kano ak'okulwala mikwano gyaffe gy'osuubiranga emikwano w'ogirabira so buli abaddewo nga nkyekingako kutumirako nnyo mu ngeri enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala kyali ku bujjanjabi n'ensaba Mukama atuwonye kubanga Abaganda baffe ate bangi bagenze mu mbeera eno nga abantu balowooza byakusaaga twabadde tukyali awo nga batubikira omwami eno bamuyitaani Njuki abadde ayogera nnyo ku nsonga z'Obwakabaka era ng'ali mu luyolo olulangira so Njuki naye yafudde mu bintu by'okusaaga saba muntu wamu bwe tubagamba nti tuli balwadde muleme okubalaatira mu bulwadde ebintu bya ddala bannaffe obulamu babutwala mu by'okusaaga ffe tubulwana tulaba kya muwendo naye abalala obulamu bo balaba kiringa nga bw'olinnya akawukaawo nga tokagenderedde so embeera gye tutambuliramu nero naye wetuli twebaza Mukama kitalo nnyo ekya Njuki oyo saamukyazaako but waliwo show z'abadde akola ndowooza ku Viki exclusive waliwo ne ku omukulu wa Maloyo yamukyazaako Mukiibi Njuki oyo ng'ayogera ensonga ze n'oziraba n'ogamba owa naye kibi nnyo Njuki yafudde yalwadde mangu awo n'akaaba olubuto bw'atyo olubuto nga bwola nange bwendukaaba byebyo eri Mukama gye twava era gye tujja okudda naye abamu bannaffe batwanguyirizaako obulamu nga Mukama tannaba kugera kibi nnyo kitalo nnyo Njuki wumula mirembe mwoyo gwo Mukama agulamusisa byonna ebyakusobako Katonda akuyambe akusaasire tetumanyi kikyabaddewo but mu media muno buli muvaamu omuntu aba alekawo eddibu era nga nero togamba tumanyi kyabaddewo kubanga anti wuliriza kusinziira ku bitambula bagamba ewali omukka tewabula muliro era abali close batugambye yakaabye lubuto ate Njuki ebigambo byabadde ayogera ffenna tubimanyi byabadde ayogera olumu bibadde birina abantu bikola ki bebikoona so tokitwala lightly tekiri lightly but I was just saying nti there is no conclusive evidence of whatever happened abasawo bayinza omanya ebisinga of course n'abamu badde okumpi nze tambadde kumpi naye mbadde mulaba nero olina olwali mu Uganda si lwali we have to be professional professional is okay professional nze tewali asinga kwagala kubeera professional naye nze leka nkubulire nero nga twogera ku bulamu omanye ensonga eri very very important wano mu Uganda waliwo areas ebatawako conclusion mu kufa kw'abantu tebaziwaako final remarks era abantu bonna abafunye obuzibu bw'obulwadde omusajja omukugu munnamagye
bamuyita Sejjusa yakeera ku maca n'ayogera ensi yonna ng'ewulira n'agamba ffe tugenda na bucapati muki kale subireko ebintu ebyo badde saagala kugende yasi nkubuuliddeko okutya kw'Abannayuganda kusobola okutegeerekeka kuva mu palamenti kuva buli wantu olaba buli omu yeekengera munne ne munayitikirabu bakugamba woosituka bwong'onywa ekyokunywa tokiddira nze ntera okugamba muganda mulwana yagenda mbi okusaaga mulwana ye watoka kwa barabara mbu yalya pizza kwegamba ebintu ebirimu okulya mu Uganda wano si kulya nno kwokka abasajja batetenkanya byonna okufa kuleka ebibuuzo but kitalo nnyo anyway between lines kuba toki mu nsonga ndine munnamasaka munnabuddu Walukaali tugenda kutunula mu nsonga ez'enjawulo wootabadde ezibadde zitambula Eddie Mutwe Noah Mutwe kati ate ebya Noah Mutwe byatabuseemu palamenti yayise etteeka we erya court martial twagenza okulaba abakutte omusirikale oba omupoliisi ate ne Noah Mutwe bali ku fayiro yeemu nga woolaba etteeka lye baakayise erya court martial likulaga nti essaawa yonna omuntu kyangu nnyo okusula mu katego nti kati oli mu kooti y'amagye ovudde mu y'abantu because okusinziira ku buwaayiro obulimu oba okolaganyeko n'omusirikale oba okitegeera ngezaako okunyonnyola wina wenalabye omusango gwonna tire nengamba etteeka lino teriibaka abantu nga libayungayunga mangu awo ebya Noah Mutwe twabirabye palamenti etteeka nga liyisibwa Mukulu Ssenyonyi yafulumyemu ne banne abamukkiririzaamu of course guno omwezi gwawadde ebbeetu buli mubaka ali ku ludda lwabaddeko oba wenyalemu oba wa NUP oba wa DP oba waki basobola okukyusa NUP yafunyeyo omubaka officially yavudde mu DP Lutamaguzi somu tayadde omu abaka abawera omusanvu so amaaso ne gadda wali ku bannaffe aba Democratic Alliance kipya ki ekirangirirwa tujja kuba tutunulawo kuba kati tewakyali kyakwekwasa oba omuntu obadde tukolagana naye bulungi byesaawo mwatulira embeera gye tulimu yannaamwatulira tugenda kuba tutunulawo netteeka eddala nga tukyeyogera ku controversial bill ene ya UPDF Act waliwo awo wonna bayisizaawo netteeka eddala erijjako ebibiina by'obufuzi ebiteegatira mu iPod kubanga bijjako ssente ezibadde zifunibwa direct seeri bijjako etteeka erikaka buli kibiina kya byabufuzi okweyunga mu iPod oba kyagala oba tekyagala era nga senga olemu okuba memba financial yeddako togenda kufunayo obuyambi bwonna kuva mu government electoral commission sente zebaddeewa nopu ekyagamba sika sente okujjako nga waliwo ebitereezeddwa tuli awo naye etteeka gayisa abiri waliwo Supreme Court Judge Mulyagonja akatambi njakka bakubira awo naye yayogedde ku mbeera y'obujjanjabi mu Uganda n'agamba yatuuka nga alina buli kyetaagisa buli ssente yonna omanyi bagamba ssente bwe bulamu naye yatuuka nga ssente ne waleeta emmotoka ebyobulamu byo teguggwa era omwami we n'afa tuba tuli awo waliwo akatambi akaziemu surfacing akabetikamya nga alabula abannansi abamu bayinza okugamba nga akudaalira abamu nga bagamba alabula ku buli bw'enguzi era nga bajjukiza nti obuli bw'enguzi ye tebulinaye bumukosesa kazibe emmotoka gwe gy'ovugira wiishi oba probox ye atambulira mu ya gavumenti ebinyebuuka bibuuke walwala ye tagenda mu ddwaliro lya wano kyangu ogende Kenya paka mu America nga president amusayiningidde ekiraga nti nabe batwala mu America bafa batuyamba buyambi okutufugafugako ffe the question would be wenti onasomya akatambi the question would be mu position mwalina ate okulagira obuyinza nga tannasaba ffe bannansi na kudaala nga bamwe balowoozezza atukwatire ku big fish ezirya sente za gavumenti kuba teri munnansi wa bulijjo nga ffe alya sente za gavumenti zimala kubulankanyizibwa ate nga office gyalimu yerina okutuusa ensonga eyo tulaba abasajja mivule naye yavuddeyo n'ayogera byayogera bingi mpozi n'akatambi ka Mwami Kyagulanyi ng'agamba abantu b'enkyukakyuka
naddala ba bloggers abali ku mitimbagano nti babe bampisa ebyo byonna byajjidde wali mu tteeka lya kooti masha oyingira mu parliament oba toyingira of course yagambye mwefuge mube n'empisa ffe kye tukuuliriza ennyo wano ku The Final Channel era nga we waŋŋamba nti comment section sigiggala ndowooza n'okuvuma ndowooza gy'obadde yonna olaba nti ku Final Channel ebigambo ebiyitira ennyo ebyo awo waakiri tetukola tulanga abantu banyiivu nnyo awo waakiri tetukola ki tetukola twagala nnyo okuggusa ensonga okuba tooki mu nsonga than okuwaayo emotions zaffe tutandikirewo Falukali empozi ekirala bwe mbanga siriiwo program eno twagizimba ku bantu with facts and detailed information abo abantu abo abamu obakolereyo nga program endala toleta abantu ng'ekigere ekirimu kiri eno kirala kiri eno nero owuliriza program eno gye bayita between the lines twagizimba ku nsonga eziri factual otegedde kakati gwe bw'oleeta omuntu n'oteekawo between the lines wansi ng'ebigambo ananaagira naye omuntu ananaagira kuba bw'abadde ku kitebe omuntu yabaddeyo asaana kutuula mu program eno ebigambo bino bikubulya era abalabi ba channel eno bajja kukyalwa ekyo between the lines temuba kunanaagira waba kunanaagira era oli gwe njagala ogambe oba my point of view oba leetawo their point of view oba okoleyo akanyomero akalala tekiddangamu ne bwe mbanga siriiwo kyekikukase ndowooza ne kikugjayo mu bulwadde nogaba kiriko mirembe okitegedde naye asizeemu kunanaagira toddamu kuleeta abantu bananaagira between the lines ekyo omukulu oyo yaleeta ekiteeso sebo temuddangamu kuleeta muntu between the lines yaleeta ekiteeso ekyo ekyomwanguka okitegedde anyway kale tukitegedde sebo sajja nali simanyi nti between the lines wagisayiningako Falukali limited okuggyako ng'omuntu wansa nnyo yatuula bwawo tetwagala kigere ekimu kiri mu redi bano nambozi beyogerako watermelon kale tutandikirewa tutandikire ku kooti ku bintu bya Eddie Mutwe ebyo ebitambula paka okugenda e Masaka njagala tubitandikireko nnyo kubanga nga bw'omanyize ndi munnabuddu nsonga ezina gye zaatandikira era waliwo ebintu n'obujulizi obwadde bwogerwako mu kooti bannaffe nga balina ebigambo biboogera naye ng'ate ffe tuyina ekintu bwe tukiraba ne bwe kyatandika obutambi bubuno omulamuzi ng'agamba nti Eddie Mutwe yasika ku omusajja n'amukubakuba bubi nnyo obutambi obwalabise ku mutimbagano ate bwo bulaga kirala nero omulamuzi ng'ayitudde mu kaguli ekyomukisa omulungi e Masaka nagenda wawo era omulamuzi oyo nali mulabye agendayokko kuba General Gaddafi n'akireewo emu ku court sessions ezasooka okutuula naye ebigambo ebyayogeddwa ku gundi ya Eddie Mutwe njagala kwongera bitereza kubanga twakolako programu ezimu ku eno yennyini ku channel eno yennyini ku lunaku olwo lwennyini olw'okuziika omwami gwe bayita Pascal ojjukira bulungi Pascal ewangaliranga ebungereza yatunda ebintu bya bannayuganda era ava mu famire y'omwami gwe bayita Babirekeraawo eyali Secretary General wa DP omulamuzi bw'aba ajja n'asoma details ezo Eddie Mutwe baagira bati era kiddayo kiri kye nakugamba Nero baani abali emabega abantu abali nkyukakyuka abasibibwa e Masaka betubadde twogerako leero abali mu Masaka prison abayitirivu abasinga nga ba NUP twagamba bannayuganda wano nga tusinzira ku channel eno ne tugamba abantu abamu tebayina musaayi mutima gwa ggwanga gulumirirwa bwe bali basaba kaadi mu NUP bagamba bagezaako kulwana kulaba ng'eggwanga lino likyuka era ne basaba mandate bannayuganda abamu ku baakulemberamu olutabaalo luno baali betuyita ba foot soldiers ne batabaala eggwanga nga bagenda banoonyeza bannaffe bano obululu tiya gaasi n'amasasi agaanyooka abantu bano okujja mu buyinza otegedde abantu bafune ebifo abamu nga tebaloota nko yadde kuba ba LC1 chairman ne bafuna obubaka bwa parliament omuli omwami Abedi Bwanika owulidde ewaffe e Masaka wali abakulembeze abaaliwo ab'ensa
Abedi Bwanika ng'oggyeko nti baamulonda mu Kimanya Kabonera. Abedi yawangaliranga Kampala. Okitegedde muganda wange? Yawangalira wa? Kampala. Era abafuutu soja banyiga nnyo ku DP block eno eyajja naye banga ate etwala ebifo bonna bye baali bamaze okumobilize. Era ffe Masaka abantu baayo abaali bateeseteese abakulembeze abanaakiikirira mu bendo bendeero banyiiga. Let me give you an example. E Masaka ewaffe wali abantu abaali bawangadde awo. Waliwo omusajja owa DP yali LC5 chairman. Babali. Judy Mbabali. Waliwo Kayemba afaayo. Eyali mayor by then. Bonna abo boolaba beesimbawo. Bono benkugamba bali ku ground ye Masaka. Beesimbawo na Abedi Bwanika. Abamu ku DP, Judy Mbabali, oli WFDC. Naye nga bonna bankyuka. Bonna bali mu people power. Exactly. Naye njagala kugamba olw'amaanyi ga kaadi mpuuga. Ne munne Abedi Bwanika zibalaga nti teziina maanyi abantu be baabalonda. N'oli omukyala omunene Juliet Kakande yawangula omukazi wa DP oyo bannayo omukazi oyo yannumamu. Omukazi oyo yali akoze ebintu oyo omukazi w'e Masaka. Juliet babiri. Ye Juliet naye. Juliet babiri Kabanda. Babiri Kabanda. Otegedde? Nero benjogerako zaali pillars ez'ebyobufuzi mu Masaka. Judy Mbabali tewali muntu asobola mubuusabuusa n'amaanyi ge yateekawo. Ffe Masaka eyo okulabikako nga bweri. Kyali kisanja kya Judy Mbabali nga LC5 what? Era yabeeranga ku CBS ng'alinayo ne program buli wiiki. Ebikwata ku Masaka. Kayemba afaayo ne bakolera wamu kubanga bonna baali baki? Bankyukakyuka. Masaka nerabikako nga bweri leero. Omusajja Abedi Bwanika najja mu Galatiya kubanga ayogeranga ensonga za change najja ekamwokya ne bamuwa kaadi. Ne bagamba gendo kikira gyokola kijjo osibuka. Abantu ne bamuvotinga. They never voted. I want to repeat. They never voted Abedi Bwanika. They voted the card. They voted the card, the NUP, with the command of His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Na funa akalusa wazo. Olunaku lwe bagenda lwetwogerako lwaki mpisa eyo. Twogera ku lunaku luno. Lwe bagamba lwe bamubbako emitwalo ameka. Tebabba ku yembo babba ku bannamawulire. Bagamba babba emitwalo 2. Bamukuba. Anti nero wuliriza. Omuntu eyafudde ow'ekitalo. Mwe mufuuka abasiru. Otegedde? Byakola. Biba bya kijega. Naye nga ye yefudde wa kitalo. Ontegedde oba statement yange. Kati Abedi yalowooza nti byayogedde by'amaanyi nnyo. Neefuula ow'ekitalo naye nga abantu bamukeneka. Okusinziira mu kapasage lyakola ki? Yali alimu. Because he's a honorable member. Exactly. And his actions or doings, they didn't represent Chichali nga honorable member of parliament. Era yatuswaza nnyo. Akakabonera akamu ne tuteekako sita. Bwe tuzze leero twabagamba nti abaana bakwatibwa e Masaka. Bakwatibwa bana abasajja bameka? 2. Omu yali ku forefront, omulala asirise. Era ojjukira byonna ebintu ebyagendanga e Masaka ebyayogerwa yali Ssekamwa Wooli. Tojja kubuuka Lwera, tolikola bwoti, tokola bwoti. Naye yali ayogera ebigambo byani? Bya munne. My leader. Yali ayogera ebigambo bya my leader. Katone yafuuka Ssekamwa. So, nero bwe tujja leero njagala kubuulira Nyendo Mukungwe. Bino njagala bigende ku record. Bannayuganda njagala babiwulirize. Ganamuli egenjogera gava ku source e Masaka. Nyendo Mukungwe mu Uganda tewali constituency yaje enkanye ku Kiwamba bantu. Nawuliddeko waliwo ne bakwata ku mupiira awo. Njagala kukiddamu. Nyendo Mukungwe ekiikirira constituency yagikiikirira ye Mathias Mpuuga Nsamba. Tewali constituency mu Uganda bannaffe abayita aba change abagala change mu ggwanga. Tewali constituency gye basinze ku adaptinga bantu kuwamba bantu nga constituency ya Nyendo Mukungwe erimu omukulembeze ng'agamba nti wankyukakyuka. Era bonna abawambiddwa bali against his
By against what? But against him. Ebikolwa bye. His actions. Ebikolwa bye ne banne. Ebikolwa bye ye Juliet Kakande na Bedi Bwanika. Ebyagamba bwe bajja okusaba abantu akalu bagamba baki ba NUP era ba change. Kakati ebikolwa ebyo n'ebirowoozo babivaako. Kati bana abaana n'abantu abali mu community eno, communities zino. Ba preaching against ebikolwa byabwe. Kati abakulu kye bakola bakomekereza babatutte mu ki? Era okuwamba abantu bakola bati bakozesa baraks ye Kasijjagirwa oba police. Kubanzi ebitongole bitwalise ebitongole ebyokwerinda. Otegedde? Because twalabako amawulire nga bagamba waliyo omupiira. Ku mupiira ogwo ne bayolerako abantu. Si wokka nero. Abantu babasanga bali awo ne mu nnyumba babanona. Buli gwe bawulira strong gundi wachi wa NUP nga babanona. Be basubira ba mobilizers aba mobilizing NUP babanona. So ebigendulwa by'abannaffe bano kwata okujja obujulizi mu kooti nti Eddie Mutwe ne banne kubanga tukyayogera ku Eddie Mutwe kubanga yasparkinze engeri gye appearinze mu kooti n'abyeko nejje gya obuyisiraamu ng'akyogerako era twagala mwebaza Kasimu Nakibi bakulembeze batono abakyasobola okwogera kitegedde yasparkinze nti abantu babonyaabonyezebwa kubanga tulina omukisa Eddie Mutwe wakati mu kunyigirizibwa twagalanga kiyita blessing in disguise nti newankubadde yatulugunyiziddwa kyetuvumirira naye kyatuyambyeko okuba nti abala basobola okufuna eddoboozi n'abaali badde batakyogerako ne bava ne bagamba ate kino tukirabyeko amawulire gakiwadde ki gakiwadde airplay so n'abalala ababadde basirise emimwa gyabwe gisibyeko zipu bamanye nti abantu batulugunyizibwa olaba Eddie Mutwe amanyikiddwa sajja wa maani atulugunyizibwa bw'ati abeera ku mukono gwa ddyo gwa president Mwami Kyagulanyi. What about others abataliiko kamera abatamanyikiddwa olaba Eddie Mutwe ng'akankana ng'atulugunyiziddwa bw'ati ku mubiri gwe weeteekewo gambe gwennero gwe Faluukaali gw'olabika wandibadde mufu anze tongeza akate kuba nange wano mu kamera wendi naye waliwo ali eri atamanyikiddwako yadde nga talina n'abantu 30 bamumanyi kuba nze leero bwe nkwatibwa amawulire nero mujja kgenda mugire amawulire gajja kunjogerako naye waliwo atamanyikiddwa ali eri Masake waffe wasemba naye ayagala nnyo Kyagulanyi n'ebipande mu nnyumba abiteekayo Kasaaluunika ateekayo ebipande byani bya Bobby ayambala tagi eraga Bobby t-shirt za Bobby oyo bamuyoola agenda kuvundira mu komera bw'olabanga Machete Olivia Lutaaya abamanyikiddwa nga ne Mwami Kyagulanyi ajja n'aboogerako nga bamala mu komera emyaka 5 gundi nga Machete ng'akyaliyo nakati kati awo bannaffe bagezaako creatinga gye bayita fear factor eri abawagizi baleme kwetaba mu byabufuzi era gwe bw'olebere n'ogamba olaba Eddie Mutwe bamukola batyo what about me nade naye nagamba olaba Eddie Mutwe akaaba kati Eddie nze mumanyi Eddie ali solid Eddie ali solid naye olaba Eddie Mutwe yakaabye nero njagala kubuulira ebigambo bino nali mulwadde bwenti nendaba ebifaananyi bya Eddie Mutwe nalowooza ebintu bingi ssaawa nentunuulira abaana bange nendowooza ku mikwano gyange bazadde bange I just broke into tears kozi nendaba ekiri ku Eddie kyekindiko kyekiri ku ggwe era n'otunuulira someone awagira NRM n'agamba eggwanga liri very safe n'omugamba ono edemokrasia ne rule of law bye tupreachinga why would CDF n'avayo n'agamba nti omusajja n'agamba nteeka pisito wansi nero twogera facts
Nagamba banteeka mazzi emikono bagiwanise wiiki namba. Nze ne Eddie katufaanagana. Tutambulira ku peyinikiira. Bwatu ozimize tobaawo. Nagambira penimira pira 10 na meka? 12. Nero omusajja bwatuukira okaba n'agamba ati lisi muntemeko ebitundu byange emu eby'omubiri nfuna obujjanjabi. Do you know what it means? Kakati godde eri kubanga bakuwadde ssente ogenda n'oteekayo engalo bakuweeza obwereere and you think everything is okay. Ebyo byonna ogenda okuwulira omusango gwe bakusomera nga gulabwa n'omuto n'obutambi weebuli because kati yo oli omulamuzi asoma kye bamuwandiikidde. Wabeerawo eyabigwandiise oba ye state oba yaani. State. Omulamuzi asobola okuba talina musango kuba abalamuzi tebabeera nti nno batunuulira video zino. Exactly. It has to be evidence ngeri ku paper. Muleta evidence. Yes. Side ne side. Side ne side. They accuser and accused. They accused. Muleta. Defense yo ne accused. Muleta then natunula mbujulizi. Kuba Eddie Mutwe waatwalibwa buli omu teyategeera kikyamutwaza. Naye baasomye omusango. Obutambi kwe kutandika ovaayo nga kye bunnyonnyola kiri ekiwandiike wali. Si kye kyali ku ground. Nero. Kyokka ate naako ka video wadde okalaba mu mateeka bayinza okubuuza ani yakakwata. Era yalina interest ki? Era yali professional yali ki? Kuba kati n'ebyo byonna tosobola kaleeta buleesi ebyamateeka bizibu. Nze nkujjukiza. Wano nga tuvudde mu kulonda kwa 2021. 2021. Obujulizi obulagira ddala abakuumaddembe n'abantu ba NRM bwatiikinga obululu. Bwaleetebwa mu kooti. Nga bubaakinga apo ebyali biwandiikiddwa ebyagogeddwa. Abalamuzi ba Bugoba. Ne bagamba obwo obujulizi tebusobola gattibwako. Abakuumaddembe n'abantu ba NRM nga batiikinga ddala obululu nga bagamba n'abantu wano kulonda kwawedde ku ssaawa egi. Kati ngobo bujulizi busobola okubesingibwako bw'oba weewaddeyo ne busazaamu kino. So tuli mu fiya Nero era tuli mu kusoomoozebwa nti wakati ng'eggwanga liri ku bunkenke tunoonya tulwana okulaba ng'eggwanga amateeka gakola era Daily Monitor yakeera ku makya neegamba by rule of law. Kitegedde ba Eddie Mutwe bakyakwatibwa mu nkola etali ya mateeka ne batulugunyizibwa before they are even brought to court. Omuntu n'omutulugunya ate n'omwana omuleta mu kooti. Etteeka ligamba omuntu akwatibwa n'atulugunyizibwa lutuuka mu kooti batemute. Kati gwe kyekiri ky'obadde ogamba nti abalamuzi bonna bali under captivity. Okitegedde Nero abalamuzi nabo bawambe amasiga gonna mawambe. Omulamuzi ng'ayina n'omukisa ogugamba nti ogenda mu doketi. Bagita doketi? Bwe bayimirira eba doketi. Simanyi we bakayita. Doketi ndowooza. N'alaba omusibe embeera gy'alimu. N'akakasa n'okukakasa nti omusibe baamumenya baamukola ki nga waliwo n'obujulizi obulaga. Bulabibwako n'amaaso. Okitegedde? Nga tasobola kuyimirira ku ekyo ekiri visible ekirabwako n'omuto. Naawe ensala ye n'agamba ono bamute oba agenda ajjanjabibwe bw'anaawona anaakoma mu kooti. Otegedde Nero n'abalamuzi bajjaako musango kubanga bakkiriza okuwambibwa. Okitegedde? Bwe mba musoma buli koose esomebwa buli mulimo gulina amateeka agagulamula. Nga bw'olaba amawulire galina amateeka kukakola ki gwatambulira. N'abalamuzi babasoma bakakasa nti bajja kuwa obwenkanya buli kintu. Kasita obivaako ebyo n'olaba ng'omuntu n'obwenkanya tabuwadde. Justice teweereddwa abo kitegeeza naye yakkiriza si mbubi. Nero njagala kubuulira omwami oyo ow'e Masaka kyova olaba nze nnyina ebintu bye ŋŋamba nze appearance y'omuntu teditamininga kikyakkiririzaamu. Nyinza okujja n'enkulimba kubanga nyambadde ekkanzu taddeko n'enkofiira oli n'agamba musajja musiraamu nnyo. Tosobola kunjajinga ku ekyo just kyenfaanana visibility. Ebikolwa byange Kyovola Kyagulanyi yagamba tujja bategeereranga ku bikoki ku bikolwa byabwe. Ebikolwa byange bye bitegeeza kino kyendaga. Kati omulamu tasobola gamba nti temuvumirira mulamuzi oyo nga n'ekiri visible
kyali badde aweerako n'agamba judgment eno njiwadde kijja kijje nga tasobola kiwa n'ogamba oyo akyalimu akanuguusa tewali ndowooza kyekyaleese ne gijjawo Obuyisiraamu ng'alaba omuntu kale eri yonna tukkiriza ensobi zikoleddwa naye kale atuuse ku final place w'osuubira nti ajja kufuna relief. Kitegedde yagambye bugambi nkulimandinze bakutwala e Luzira kuba tebamugambye nti musonyiwa omusango kale kajjanjabwe bamuteekeko gundi ebigundi eki obukwakulizo omusajja agenda ajjanjabibwe genda ojjanjabibwe bw'anaamala omusango ujja kuddamu gukole ki obujjanjabibwe n'oba tonnawona ku bujjanjabwe oleete owulirwe bamuwa beyiro bamuwa beyiro agenda ajjanjabwe bw'anaamala omusango ujja kuddamu gukole ki guwulirwe Nero ebisango egyasomeddwa ku bano bannaffe n'egyasoma Bagaddafi giri beirebo omuntu okubba akasimu tekino mitwalo 2 yabbe esweta anti emisango gyo woogiwulira bwe gityo giri beirebo naye akagambo kali ke bateekako aggravated kati akagambo ako kakyusa buli kintu mu mateeka ndi weba aggravated robbery aggravated rape kanyonyole bannayuganda aggravated kiba kitegeera paroka aggravated wala sister wange eyakoma mu P4 atajja kutegeera aggravated ngali ali mukola mirimu mu Saudi Arabia aggravated kiba kitegeeza okozesa obukambwe n'amaanyi agasembayo ag'omu buto gonna omuntu n'agakozesa ku mulala mu mbeera gy'aba alimu. Kati wano mukubba kibanga ekiraga nti Eddie Mutwe yajja oba na fumu oba na jambiya oba na nkumbi okubba essimu. Omanyi lwaki nkugambye onnyonnyola akagamba ako aggravated omuzuuku omanyi lwaki njagadde okannyonnyole kakati statement eyo omanyi oluzungu lusiriwaza lutya anti wuliriza omusajja abayogera ku kusoma bagamba omufirika oba oyagala mukweka knowledge giteeke mu kuwandiika oba okusoma the word engeri gy'okiwuliramu ekigambo kiraga nti kinene nnyo ne mu reality bw'okozesa common sense n'ogamba kale bannamawulire baba bakozesaako obukambwe obususse nga bababbako tugeze ssente naye bannamawulire obukambwe obukozesa ku muntu kitegeeza muyina kuba damages ezikoleddwa eziri visible nawo olaba Eddie Mutwe bannamawulire bwe baatuula nga bannyonnyola emisango gino ani yalina enkovu kyogezaako kubuuza ekyokubiri obukambwe obususse bw'okozesa ku muntu either muvaamu ebintu bibiri omuntu bwakuyingirira ennyumba n'obukambwe obw'amaanyi at least obulamu abutwala oba omukono agutemye wakati waba yabba sweta kitegeeza omukono gwali gumutanya n'okugjamu yasalako n'ekiso otegedde Nero ogwo akagamba aggravated ke kazibu kyovola mbadde njagala okanyonyera bannayuganda bakategeere kakati bino byakusiiga nsaano ku mazzi kubuzaabuza owulira Nero oyina essimu eno yayatika wansi n'ogiteekako kikava nga tekirabika nga terabika omuntu wagira aga Nero alina omuzinga gw'essimu naye yayatika dda yakola ki yayatika dda kakati bano bannaffe baddira amateeka ne bagakukusa eyo mu bulimba naye ng'ebigambo ebituufu si byebyo kakati eyakozesebwako obukambwe enkeera ali mu parliament nga tageze na mu ddwaliro wamulabako n'enkovu asobola otulagako Abedi Bwanika nti baamukuba n'enkovu ziizino Eddie Mutwe akwate ku Abedi Bwanika oyo mu reality tumulabe tetunyumya Nero katwogera reality kubanga amateeka bwe baba basaba bujulizi basaba proof basaba ebituufu ebiriwo noga atula obujulizi nti abakugira bwe bati enkovu yino era ebifaananyi babikuba olunaku luno era nagenda mu ddwaliro ne bankolera medical report yino sajja bansala wano ndowooza olaba enkovu yino ekyali nawo Abedi Bwanika ne banne batuweeyo obujulizi obukakasa nti Eddie Mutwe yakola ki yakola aggravated omuwala oli omuvubuka oyo akolera NBS bamuyita munnamawulire agalipoting okuva mu Buddu jukira yavaayo n'agamba twatandise olaba nga waliwo akozesa eno
erinnya lyerabidde yagamba ekisooka teyali ye ku siini nanti yajjanga liida waabwe anti wuliriza bamunyumiza abatuuza bwe bamala bagamba okusinziira mu mbeera mwe twegattira twagamba tewali muntu alina kutaataaganya ogya bannamawulire naye agenda okunoonya evidence ng'amazima Nupu yali ekkiriza n'okkiriza ng'egamba nti kamera bazoonoona bajja zisasula baleeta obujulizi baleeta obujulizi wanjukira Ssenyonyi ng'asaba obujulizi batuwa obujulizi tasobola kunga kamera zonna bazimenya kitegedde mutuwe ku bujulizi naye abakulu bagenda bazuula waliwo bakukusizza batandika okuwa obujulizi obutaliiyo so bye tuli mu kooti abasajja banoonya political what bali ku political capital political capital bali mu kwata Naalumanya ne Saalumanya tebakomye kwata abantu bali close eri Mwami Kyagulanyi bakwata n'abalonzi mu constituencies tujja genda okulonda Nnero nga almost half constituency eri mu prison Masaka. Anyway, songa za Eddie Mutwe zidi mu mateeka naye obutambi bwazze ne tubulaba era ng'omukulu wagambye nti aggravated gyo ngambye nnyinnyonnyole bannamawulire twabalaba nga bakoze press conference nga they are all fine. Bannamawulire betwalabako nga jati ekubi eyoyinza ogamba aggravated twalaba nga n'amaaso gaali gayiika webale okitegeera omwana owa topu n'amaaso gaali gayiika omuntu akozesezzaako amaanyi ag'enjawulo bakugamba nti aggravated ekyo osobola okitegeera but aggravated nga ogambye omubaka yakeera n'agenda mu parliament aggravated be baakolako aggravation olunaku olwaddako baali mu field nga bakola mawulire olaba nga wagambye blessing in this guys akatambi kano kalaga nti tewali muntu wa Nupu jajja kusika kazindaalo no member kuba ne Wayisu omukambwe nga ki yali atudde nga atunula kati olaba Wayisu atudde ng'ate Wayisu omusajja mukambwe bulungi kitegeeza buli omu yali akiriza balaba bali batambudde ne Honorable Kyagulanyi Mwami Kyagulanyi bali eno mabbali bonga bakoze eki bagamba tulinde wabaawo aleeta ensasage ku mukulembeze waffe era ojjukira ku mukolo ogwo embeera yatabuka abawagizi banyiiga ne bayita Mwami Kyagulanyi ajja abakakkanyi nayimbawo n'akayimba tulina ebbanja ki ffenna lyakwagalana abasajja abo abakulu boola abalina obulevu obweru ne baswala nga baali badde battaanya ensonga ey'obbanja eryaffe ery'okwagalana kati waki kano akatambi tebakatwalira oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezzaako wangi biganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Senjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6 sisitimu neddawo ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi sangibwa Mengo opposite ne Masengere Hamukasa Road awamu ne branches zaffe okwetoola eggwanga tukubire ku nnamba noti 752 6 noti 2 427 oba noti 773 454 5 noti 2 Biva Organic emmere eddagala asobola okubuuza bamubuuza akatambi omulamuzi akayina yakafunye abalamuzi babeera ku internet nnyo era babiraba naye enjawulo eriwo essiga eddamu ziri wambi singa teryali liwambi seggiriinya teyali maze myezi 18 mu kkomera amasiga eddamuzi lyayingiramu ba political opponents nga badetermininga fate z'abantu ku lwa political ambition goals zaabwe tugende mu maaso awo wennyini wayogedde ku parliament omukugu yagenda n'atuula President yavuddeyo n'agamba yeebaza parliament okutaasa eggwanga lino oluvannyuma lw'okuyisa etteeka lya military court martial n'agamba abalamuzi bano balemeddwa n'okuwoza emisango gy'embizi ozo liswa habanez bwe yagambye
ate kigambo weekiri atusobola mbadde simanyi bwe nnyinza Kigambo yagambye nti kyekyo. balemedde okuwoza emisango gy'embizi egy'enkoko ate bateekeko n'egy'amagye egyo bazikwasa amagye barawo wonna kale eyo komenti ya pulezidenti ne wano Ssennyonyi afuluma era bannamasaka nga bulijjo Juliet Kakande ye mukyale yavaayo n'ayomba nnyo n'agamba nga tufuluma Nero terezaamu ebigambo njagala abantu oboogereko Juliet togamba bannamasaka someone omuntu akola ebintu ebitasaka nga bulijjo omuntu akola ebintu ng'abikola ku lulwe tali presenting kifaananyi ky'abantu bava mu regioni kyenva nkuleeta okuba ettooki mu nsonga kati ogikubye kati abo abantu baleke twabadde eno twagambye ne Masaka yo yatugirira kubeera ne basiza okuyomba yabadde Juliet Kakande ng'agamba lwaki mufulumye ne twebuuza we baba bali bafulumye nga tayagala bafulume ye ki ekyamuganye okugenda wali kufula alwanirira eggwanga kuba twalabyeko abayo pisa abamu basigadde era ne bateesa ye lwaki yabadde afuna nnyo interest mu kuyombesebwa bano abafulumye okusinga okugenda yagambe nze najja kuteeseza ggwanga mukama we wamulabyewo saamulabyewo kakati njagala kusooka kutereezaamu awo nnyini tunagenda ku nsonga ndala Juliet Kakande ne banne beri ku record baayimirira mu mawulire ne babuulira ensi yonna tebakyakkiriza mu kintu kyonna kikolebwa NUP kitegeeza bino byolaba bye bajja okusiiga mu kamera nti baadde bazze bakolaganire wamu ne Joel Ssennyonyi nga leader of opposition byamasiiga nsaamo balimba babadde babuzaabuza ekituufu bakimanyi bo kye babadde bajja okukola babadde tebaze kuteesa pressure ebamenye eri gye bakola ki gye baagala okudda okukiikirira mujjeko mubeerewo abantu babalabe but they don't believe in doings NUP zekola ki zebesazeewo era baba bamanyi gye balipootinga n'abagamba okukola bye bakola ki gwe abalabako nga bajja okusayininga 10 tebakitutte ate nga tutuuka awo ate olose n'obuuza tugenda okutuuka awo Ssennyonyi okugamba banne bafulume yabadde amaze okuyita olukiiko lw'opposition before n'agamba tugenda beera mu parliament naye ng'alinako abantu 3 ku bantu 10 era wembadde njagala okunyonyola ne twebuuza bakakande era tetwabalabye mukama we wamulabyeko mayirida kakati nero njagala tubeere b'amazima era mulimu n'abaabaddemu nga babuzaabuza saawa zino ennaku ezisembayo ze tugendamu ez'akalulu buli political participant anoonya we yeekwata bagamba asigala takola ki talahama kati bannaffe abo abaayokya era ojja kubalaba nnyo nga bekukuutiriza ku NUP kitegedde bekukuutiriza ku ki naye waliwo n'abatasobola kwekukuutiriza nga bo baagenda neero leka nkubuuzi opposition naye bakabasukka mu 12 ndowooza Joel Ssennyonyi bwe yayise wazza ababaka 30 tegeeza ensanvu lyabaddewo awo kitegedde besides that nyizo okubaako benzijjamu ng'abamu baali mu commission abamu osanga baali mu committees abala baali ku official duties obasaba abala baali wabweru wa ggwanga n'emirimu emirala osanga abala baali balwadde naye the number was very less was very small compared to twaligambye 8 ababalabise kikulaga ki nti betwogerako ekisooka ojja kunoonyereza abaka opposition abamu bavaawa abamu ba DP eya Mau DP eya NRM okigamba eri eya watermelon eyansujju wamma eyansujju abo DP eya watermelon yakyuse nedde eno nga eyansujju nga bo bagendera ku kibaluwa MOU ne Mwami Museveni okitegedde abalala waliwo FDC najja nankumbi era njagala bannayuganda bakitegeere yeeno gye twayogerako eyakukusa ssente mu kalulu tetulikonagana nga dokita agamba bannange omusajja tunoonye gundi yoki candidate omu nga basajja bagamba musaagala tisi tugenda tukola katemba ne batugjamu engatto sente nezigiraawo yeye najja nankumbi tuyinawo abalala naye omusajja naye yasaba akantu kangu nnyo oli wakugamba tugenda zanya firimu tukubemu nogamba
mujje mu bujjanga tasobola kugumirayo wadde boloko ku mutwe akakasa abantu waliwo endala ba opposition naye nga omukyala wa president akola mu government eriko naye abaddewo ku fulo yalwanidde eggwanga. It doesn't matter. It does. Presence nkugambye individual gundi eyo gyolaba omuntu okugumya Ssenyonyi nti tuli naawe n'ebikolwa nero bagamba byokola mu nzikiza byoba okola ne muki ama mu butuufu oba nga gwe Ssenyonyi nga gwe leader of opposition unotunulako wali nolaba nga party president wa oba si party president kale nga oyo Akena ye wa UPC party president wa UPC akutudde ku side otunulako eno olaba Sebamala abasajja abamanyi mu DP balulume bayiga bakutudde kumpi otunulako eno olaba ba Semujju yabadde naye otunulako FDC yasigazaani ne yegundi gwe tulizo okwogerako eyewa najja Nankumbi webali awo omuntu w'amaanyi ayinza okutulako ne Ssenyonyi ate batuwa wuyo twamugjeeyo ne tutunulako NUP yamugjeeyo ne tutunulako awo ne tulaba ku Jema nti basalirwa naye atudde awo otula n'ogamba ddala am leader of opposition naye otudde mu bikonge eby'amaanyi byonna abazze kati ne banyonyola ensobi Ssenyonyi gye yakoze omuli balumu omuli bano bakakembo omuli bani tebaliwo bagamba wakoze ensobi kitegedde so nero bw'otunulira ebintu bino era n'ogenda wali n'ogamba kale bano bonna twaligambye tebaliiko abalala aba opposition but where are the 57 members of NUP 59 tebakyawera otegedde kati ongonoonya nti waliwo bano abagenda waliwo bano Kagabo Simanya Jime bani mulimu naawo waliwo naabo bogamba nabo tebagenda ne Babashiru bani Babashiru sebono abantu abo mulimu ono byogere ngaye twakugamba ngaye wanga yaliwo byogere tulabe mbadde nkuwa era abo oliyo alimina agamba babadde asatu you need to understand with their 30 years abaliwo abataliwo who are they absence yaabwe yali ki yali etegeeza ki bali balwadde bali mu committee abala tebalabikakawo naye nga baliwo mu parliament bakola kitegedde so tuyina okumanya ebintu engeri gye bikola ki gye bikolebwamu naye tuyina okukima nti era situle namba yali ntono nnyo ku nsonga bwete ey'amanyi kubanga nero bwe tuba tugenda okulonda wabawo controversial bill ereetebwa ng'egenda kumenya bannayuganda obulamu bwabwe bwonna oba emyaka emirala etaano gye tukola ki gye tugendamu era nga buli munnayuganda asiikinga change sinasiikinga change yekka nno munnaye n'abo abawagira gavumenti eri mu buyinza nabo bajja kukosebwa because lino libateeka baba bali apply nga tebakubuuza wikipataayo gulinga musolo baba guyisa nti ifliz oba oli musubuzi w'NRM oba waki nero ojja kuba mukwano gw'omusirikale enkya bakeere bakugende ogudde bizinensi yaawo okopitinga n'omujaasi mu business oba omuntu ali mu government bagamba oyo musibeeko omusango titwamusanze n'ebyambalo by'amagye oba akolagano w'amagye yabbise emuntu twabirabako babyogera bazadde befe batugamba nti ku mirembe gy'obobote n'amiini abantu babasibaka bayonganga section bakuyonga section yao ne bakusiba nga towozeza na kuwoza yakoze eki bamuyunze section kitegedde section efuka section ganda bandaye wayangu wanga muyunze nyinga ndi ato section efuka section bajja kuyunga section yao so bino tebikoma kuono yekka opposition nze waliwo akantu kenjagala okubulira akalala ag'omunkubo gabadde gagamba nenyonyi nga nene yenkimye yakutwala entwala Bulaaya kuma kobe essaawa yonna mbadde nkugamba nti amawulire agabadde mu nkuubo mu Museveni bwe yayisa ababaka ba NRM mu kabondo kaabwe NRM caucus babadde bamugamba nedda ssebo totwala bantu ba bulijjo muki mu kooti maasho n'atiisatiisa n'abatiisatiisa kitegedde era enkola yeeyo Mwai Museveni alina enkola za mirundi ebiri bw'aba tasobola kukugulirira akutiisatiisa kati yasooka n'abagulirira
abala ne baddayo ne beekuba mu kifuba kukiri ekikumi Ekikumi. twawulirako kati atayagala kitwala akutiisatiisa teekera wano emboko wano akamaali olina bizinesi ojja zisuula naye obanga tujja kuteekako omuntu omulala mukuterawo wali kifaalu wano akamaali nagamba kati munnaye aga tujja kuteekako omuntu omulala mu constituency eyo tojja kufuna kaadi sponsor someone tuzze tubiraba so nero ekintu ekisooka mu byonna nti tulina okumanya nti Nuupu ng'ekibiina nga kirina leader of opposition Joel Ssenyonyi ogenda mu parliament kyabadde kikola impact okusigalayo with the proceedings eza parliament kyabadde kikola impact. The point is tulina okukimanya ffenna Munnayuganda ali eyo nti parliament amateeka gayisibwa byonna with the numbers. Era Bannayuganda guno omusango gukyali gwammwe. Muyina okwewaayo nnyo ne mulonda ne mukuuma akalulu nga bw'olaba gye bayita protest vote gye tugenda ogendamu kati. Because parliament eyo bwe tulina tetunafuna numbers nga bw'olaba amawanga nga bw'olaba Kenya. Ruto saawa zino ye mukulembeze. Naye difference ya pate ye n'opposition ndowooza yabaka nga babiri. Trump bamulonda ne tebaamuwa majority number of gundi Senate members. Yes. Ali less than the opposition. So kitegeeza nti ekintu kyonna ekinaayita omuntu aba ayina okukakasa ennyo olina okumatizaayo bali abalala wakiri ne bakyukanga babiri basatu okitegedde ne bakuwa vote. Exactly. So one vote is kubajjukira kutogikwatako waliwo abaka ba NRM abaagaana okuvotinga gundi ogamba nti Mwai Museveni asigale ng'agenda mu maaso. Kati bwe baba nga balinga 10 abo nga mbagasseeko eno okirabo kiba kigwa. Kuba numbers zibadde ziri democracy wa parliament numbers zitera okubeera nga tezenkana teziba draw but the more you convince eri side nga neno we bagamba mama abira yasooka najjaawo n'agamba nga asibye n'akawera akamyufu buli omu nga agenda gamba togikwatako n'agamba I say yes nga bw'olaba n'abagundi speaker Kadaga n'amugamba ogambye otya ye yavotinga ebiri olaba ne bana abagundi bayita ba NRM kiwa gyabo bajjukira bulungi nabo bagamba nedda. So until the number is nti ono alina bibiri n'ono alina bibiri mu nnya biri mu bataano n'ogamba eri twetaagayo 7 katugumatize naye nga namba ekyali bweti tosuubira kintu kyonna mu parliament. Era Mwai Museveni kyova olaba afiirawo nnyo ku parliament. Kitegedde kakati Joel Ssenyonyi ne bwe yandisuzeemu ne bwe yaligenze ne bakuuta obulevu ku fulo ya parliament obulevu ne bukutuka ne basula nawo tebaali baddeko kye bakyusa ku tteeka eryo. Era mu kaseera tubeera mu gye bagita batya minority report. Minority report ebadde egamba etya banne babadde balina n'ebirowoozo birungi naye minority report ebanga zino kwata kyakubiri teri bagijjukira ejjukirwa luvannyuma nnyo okitegedde kati banne babadde birungi. Era nawuliddewo mu ku babaka awo agamba baalisigaddewo simanya baali release report wali badde ebikyuka. Every statement every change every point ekolebwa mu parliament decision final decision ekolebwa with numbers. Ekyo kye tulina okumanya Bannayuganda muddeyo mulonde ababaka abensa mulonde nnyo ababaka aba NRM Museveni be yagamba nti ne bonsindikira ekidomola kasa kiba kisobola okuzuuka ne kironda mbeegayiridde abantu awo mubaleke awo wennyini mu mbeera eyo ng'awogambye tewali kikyusa wabaddewo ba foot soldiers oba simanyi bagundi bawagizi ba NRM bawagizi ba NUP. Yes, sometimes abantu balaba foot soldiers ng'ekivumo kyekineewuunyisa ekintu ekiri regarded with pride mu NUP kuba omwana ayambala uniform bagamba oyo foot soldier. I think abalala abawagizi bamwegomba kyokka ate abamu bayita aba foot soldier ne banyiigiramu. Kati president yabadde ayogera jo press conference n'agamba
engeri gye bagamba mu Ssenyonyi nga ogambye nti wandibadde kikyuka engeri gye bafumamu abakulembeze temulinnyayo ng'ate Ssenyonyi y'omupiira gwabala nti kaninnyeyo nsobole okugenda mu kkooti nga nze eno fuutu z'ojamba ndowooza nti tolinnyayo kubeera tewali kijja kukyuka embeera eyo njagala ogitukubire mu ttooki abakulembeze nga pulezidenti we yavuddeyo n'agamba temubanafuya nnyo kiri kitya abamu balowooza nti ate munaatandika okugamba nti abakulembeze babawe nnyo ekitiibwa ate abamu bayinza okujoogeramu abawagizi baabwe kakati nero lwakuba ensi ekyuse twalinawo emitendera omuntu gyakiyitamu okuba omukulembeze era ng'omuntu emitendera egyo agiyitamu agenda okulondebwa ng'atuuse ekisooka abakulembeze tebaba bangi era kyova mu family mubaamu gwe bayita head of the family ne baba abantu 5 ne mugamba oye taata era assistant we yani ye mama timu y'omupiira mu nsi nsobola okuwa example ya Arsenal eyinza okuba eyina abawagizi abawera biliyoni y'abantu y'abawagizi kale tugeze miliyoni 5 naye abasamba abawa abawagizi abo essanyu n'essuubi baba abawagizi abazanya batawera na 40 otegede ate nabo mubazanyi ne mbeera mu kapiteeni n'amumyuka n'amuddira naye baba 11 ku lunaku olwo ku pitch be balonda mu 40 balonda mu first 11 ne bagamba leero tujja kulonda substitute nga 6 ne mu 6 ogwo ne balondamu emwe yingira olumu bayinza n'obutalondamu saja ne bagukuba 9 bagukuba 9 kitegeeza ki nti mwerondamu gwe balondamu akulembere banne abayina futures ne characters endala ezigattako abalaze batayina balonda captain mu team ne baga tulonze Ryan Giggs ayina kyagattako ne balomba tulonze Thierry Henry ayina inspiring abalala ne baga tulonze Cristiano Ronaldo ayina lwaki bamulonze n'abalala kibalabirako era ayina kyasinga kubalala lero bwe tulonda omukulembeze chovola mu ggwanga president yaboomu kuba nansi miliyoni 45 point lozala kye balonda president 20 ne bagamba abalala tujja kulonda ne vice president ba prime minister bani babeere wansi wa president obukulembeze si bwakwesooka omukulembeze bw'omulonda omulondo omukkiririzaamu kitegeeza muwakanya ddi anti wuliriza bw'omulondedde kitegeeza olina byokkiriza byakusinga kituufu era ebyo byakusinga omukkiriza n'akutegeerera kubanga buli muntu alina area gy'alinamu obukugu kyovola nkugereza ku mupiira Messi tomugamba omuwagizi olaba wagizi omupiira agamba alemu atya penalty Ronaldo alemu atya penalty sawa waliwo kipa yali mu Chelsea yalemera mu goolo kochi yamusikayo n'agamba nedda naye kyamaliriza abakubi kochi mulala kuba kochi naye abayina ki abayina alagira naye omuwagizi agamba Messi alemu atya penalty n'agamba mpulya njagana kakuba neno tajjukira Messi penalty meka zakugeze kuwadde essanyu wane Messi teyayambadde kunyuma kujja kulemwa penalty ono bamusasula wiki emitwalo gya pound egiwera 5 nga kye kimulese okuba penalty eyo abeerako ne winning bonus kitegeeza yandiyagadde mulimu gwe okusinga gwe alaba obulabi kakati omukulembezeewo ababwati ng'oggyeko eno embeera gye tulimu endala eyayonooneka nti bannabyabufuzi bagulirirwa nti emitendera gibaawo ne bagamba leero tulina political parties mu Uganda tugeze nga 5 nkugamba tugeze ziri nnyo active n'ogamba nze nsazeewo leka ngende ne NUP oba ngende na NRM oba UPC kitegeeza okkiriza enkola ekibiina ekyo gye kikolamu n'obukulembeze bwakyo era okkiriza nti bakulembeze bajja kutegeerera gwe wootabeera oba wootategeera otegedde so tukeera kumanya ndugamba nti NUP erijja salinze abagikiririzaamu bamembers oba miliyoni 5 ne bali kakati gwe bokeera ku makya waliwo abakulembeze be bakolanga abakulembeze
and they don't need to communicate to you. Okubuulira olonda MP olw'obuvunaanyizibwa bw'amanyi ng'amateeka bwe gakolebwa n'ebirala kubanga gwe ekyo tokisobola tokimanyi oyinza n'okuba okisobola naye omulonze kubanga omuwadde obuvunaanyizibwa bwakubeerereyo nga toliiyo kati omuntu gw'owadde obuvunaanyizibwa nnero ky'osooka okukola olina omwesiga kitegedde kati abasinga tutawaanya wano bali bati boogera nnyo bye batayinaako bukugu nga n'ekyokukola ekituufu takimanyi ate tewali muntu atayagala kuwabulwa naye owabudde otya oyagala owabule ng'ovuma ng'olengezza owabule ng'olabula olabula n'okulabula n'oyagala obe kamala byonna senga tubalabayo kakati ebikolwa ebyo si bye twagala ekitulwanya okukyusa eggwanga lino n'okufuna change one time nali nkunyumizaako ne nkugamba some people bali bagamba nti tetwetaaga abantu basomye bamaanyi nnyo mu bukulembeze twetaaga waliwo ekigambo kye bakozesa nti ba full soldiers naye nze saagala kyogera bwe ntyo ekigambo ekyo nkiwannyo ekitiibwa nagamba mu struggle oba gye bayita revolution buli muntu ayina omulimu gw'asobola okukola oba gye bayita role to play nenkuwaako example ya Mwami Museveni baali mu nsiko waliwo n'abali bafumba cyayi abamu nga baalana buliri ng'ate bonna ba mugaso kuba omufumbi wa cyayi wamufumba obubi abamu kati ba general omufumbi wa cyayi senga mukufumbira bubi okitegedde asobola n'okulyamu n'agamba kaweddemu leero abagundi abayekera basobola omuyitamu ekyokulya ekyo n'akiteekamu akantu n'ogira abasawo ba Dr. Kizza Besigye bali basawo nga n'emmundu bazikwata singa tebaaliyo mu nsiko osanga tebaali tuuse ku buwanguzi waliwo abaali bakiyalinga abaali baleeta emmere abaali bakola ki abakesi abakweka so mu struggle abaali batambuza amawulire abaali batambuza propaganda nga bannaffe abamu mu struggle eno kye bakola and we appreciate era tukkiriza balina ettaffaali bakola ki naye nnero waliwo abagamba Museveni afuuka kapa nga kati abaliwo bagamba Kyagulanyi si muntu wa bulijjo wamma kapa yagifuuka wa muyina olwali bakulu propaganda oyo yayambako okutiisa abalala otegedde yayambako okutiisa abalala ne basobola okuwangula olutalo ne mu NUP abagiwagira mulimu abakoze bulungi propaganda ng'era atambuza bulungi struggle and we appreciate and tubasaba basigale nga batambuza ekyo naye mu byonna byokola ng'ogezaako okulwanirira ky'oyagala ekikumye Mwami Museveni kino emyaka gyonna neero bwe mba muyina gundi mission oba muyina cause mu bye muyisinga okuba bye muyina okukola you have to protect your own you have to protect your own oyina okukuuma owuwo ne bw'abanga ayina ekikyamu omukuume kubanga yabakulembedde buli bw'onaamukkakkanya bali be mwagala okolera mulabe omulabe oba omukolera ki oba omuteerawo paasi era kyova olaba abaana ba NUP abo nyina ekintu kye mbaagalako abasinga abayinamu ensa Kyagulanyi ne bw'omwogerako ekigambo bagamba tagambwako tayogerwako tatiisibwa takangatiisibwa takola ki tasongwamu ekyo which is good ekyo buli muntu alina okukikola nga protect kibanga omusajja ewaka omusajja olina okuprotectinga famire yo omukyala wo n'abaana bw'owulira omusajja ng'avuddeyo n'ayimirira ku lugi n'agamba ekikazi kyayo tekirina magezi kitegeeza ono talina makulu ono ye musiru ono ayogere bye yamuki kubanga gw'osula n'embuliri akufumbira emmere akwoleza akuzaalira abaana ate oli mu kutegeeza nti talina magezi kati gw'agamba talina magezi ate gw'okyasula naye kitegeeza mwembi muli basiru so buli bw'ovaayo n'owatakinga abakulembeze mu public ng'ebigambo n'omulaba abiwulira kitegeeza gwe oba ofuuse naye wa bulabe eri koze eno so kyekyo principle kyabadde agamba oba ofuuse wa bulabe eri koze eno kubanga tewali kintu kituuka ku buwanguzi nga tekirina bakulembeze kirina okubaako abakikulembera abaforwardinga so ate ekirala abakulembeze tebajja bagamba buli kye bagenda kukola otegedde
badi mu kudiringa ne government yabayekera the junta the tyrants abatayina kisa yadde kati mwe mwagala buli kimba kiteeke ku silver plate nti munnange oli gundi oli Saudi Arabia mwami Kyagulanyi Secretary General kaba kubuulire nubu byegendo kolencha. It's impossible. Ebimu muyina bira babulabi nga bikoze eki nga bibaddewo otegedde era kyova olaba abaana abasinga abakwatibwa mu makomera bababuuzanga mu NUP muzaako ki pulaani byeriwa because the regime is scared okumanya eno group ezaako ki byonna tubikoze naye kyekiddako kubanga tulaba mutaddeko amaanyi mangi bali aggressive bali ki kye bazzaako kakati mwe kye bazzaako mwagala bakibabuulire NUP ejjaawo babikyagula gyagambe enkya tugenda kulumba tugenda mu parliament tufulume koro we bayingira speaker agagamba mu maanyi gange parliament esibwewo kiboko ezivuge esibwewo leero teri kufuluma ati mwagambye mugenda kugenda mufulume exactly omusajja wasooka mugenda mufulume ne bagamba kale kata waka naye banayingira lock all the doors no getting out today so ebe tebijja kusoboka okay ebyobufuzi mwongero biyiga byotamanyi kiriza ababimanyi bakuwabule tosobola kuba mulungi mbuli kimu tosobola kubanga gwe mulawo gwe sefulia gwe bisiika gwe nnyanya gwe katungulu gwe buli kimu we nalabye ku babaka adde banyonnyola ku nsonga y'okufuluma bagambye bo okujja obuzo okuyingira parliament bo bamanyi parliament yaabwe balabye ku zi drone eziri awo abasirikale abangi ne bamanya bagenda baddamu togikwatako senga kati saa nduli ku free gundi ne bagamba katubaviire kati nero olaba gende abala ne bagamba okufuluma twabadde drone yawo songe tutwala mu kooti kubanga bwabadde mwetaba mu kufulumya etteeka kooti lya wakodde ensala nga nayo nsonga yabwe nayo giwulira n'ogamba nti nayo ntuufu so katulinde tulabe waliwo akantu kenjagala okugamba NRM egiraba njagala nnyo gigereza kuba tosobola kwogera byabufuzi byantu twogedde ku NRM ekulembedde emyaka 40 Mwami Museveni omulaba ayita Seeke Entebbe mu State House bagamba akakiiko ako waggulu akaki aka NRM ne babaako ensonga ze baogera Mwami Museveni n'amaana abasiibula kati ayina ate abalala bayita si bangi babanga 5 mukaaga nga bote balina wadde buyinza tebalina na buyinza bayinza n'okuba mu bano mwebali n'ayitamu Seeke n'abagambye nti naye tukole tutya abo abasalirawo eggwanga kati buli institution eyinamu abantu abo ne NUP eyinamu abasalawo nga temubalaba olumu muyinza n'obutabalaba ng'olumu bayinza n'obutatuuza olukiiko lwa bannamawulire naye ng'ensonga baziraba bulala eyina ba legal advisors mu nsi yonna so ebyo byonna tulina obitunuulira gwe todde eri kubanga okutta akasimuko noga ate batugambye tebagenda kujja mu parliament ate bazze batugambye tebagenda kufuluma ate bazze who are you muhayirake uliki okay nga tumaliriza ku nsonga eyo ndowooza tutuusa ku Noah Mutwe Noah Mutwe naye yakwatiddwa taate tumanyi bagenda muteeka ku by'e Masaka emisango egyasomeddwa ate gyakanze nnyo abantu gyalaze nti ayina enkolagana n'omwami omu eyali mu palamenti ng'etteeka liyisiddwa n'erya political party obutabeera era awo ndowooza nga tukyali mu palamenti nga tetunavaayo bayisiza nga bagamba oba toli mu iPod akasente togenda funa ate nga tutunulamu atali mu iPod ndowooza nuupu yokka FDC yali yabigaanako ekyo kinaakola kitya nero ebina tebigenda kugwa biveewo nze omu ku musanyufu omu ku basinga okuba abasanyufu ku kintu ekyo era Mwami Museveni bw'aba yakoze etteeka eryo nga tagitinze NUP kugijjako ssente kijja kwongera okukakasa bannayuganda nti NUP kituufu ddala evuganya Mwami Museveni era eyagala mujja mu bujinza NUP okubanga tegenda funa sente za bibiina okuba teri maipo kizanyirayo kukakasa nti opposition entuufu eyaddala okay kati senga ate joininga anti wuliriza
eteeka baliisa naye ffenna tukkiriza nga bwe nzize nkugamba nti institution zonna zaawambibwa era ziri mu mikono gya Mwami Museveni era olumu aziwa ssente nga talina kyakkola olw'amateeka agayisibwa ffenna tukimanyi bulungi nnero why iPod was formed ensonga eyali main baali bamanyi nti Mwami Museveni era antera okugenda mu kuwummula era nga baagala eggwanga lino lifune obukulembeze nga bayise mu kukola ki mu kuteesa eggwanga lireme kuba bukola ki tegeeza iPod kyogezaako okunyonyola kaali kakiiko akateereddwawo nga kano akaaba mugemeera ak'ettaka kakiseera buseera kaggwe si permanent office eteeka baliisa mweyo embeera otegedde ne Mwami Museveni yenga enkola ye aleeta ekintu naye nga emabega waakyo pulaani ndala kati ye yatagitingirako zino political parties tunaziwanga akasente tuzikuumirawo nga zifuna olw'ebigendererwa ebitali binene nero mu nsi ziri ezaakula zetwegomba political parties ziri funded by members by their supporters. Yes. The bigger the number, the more powerful yes. you are financially. Ne zino liigi zetwogerako ez'omupiira n'ebirala sente bazijja mu bawagizi abantu bagula seasonal tickets membership n'ebirala mpozi ne ba sponsors ne ba well wishers kati gwe tugamba otya regime efaanana bweti under military rule nga Mwami Museveni kitusinzo sente za Munnayuganda ezisinza okugenda zigenze mu ggulirira bannabyabufuzi kati Mwami Museveni anakuwa sente omuvuganye bulungi kuba sente zino nekira baziwera ku babaka b'olinayo the more member of parliament the more money kakati olwokuba nti NUP Mwami Museveni yakizudde nti ekyayina numbers era egenda kwongerako ne ku babaka naddala mu region eno emutwalako akasente ke kanji etwala kanji etwala ki kanji atagezezzaako ojigira eremye wandiwo omutuufu kuba ogamba bwotyo nti etwala kanji ne bakomplaininga nodda neggulu nga bagamba leader of opposition alondebwa opposition party zonna okitegedde kitegeeza eteeka balikoze litunulidde nuupu this bill zombi ate gano gombi gabadde n'amaaso era Ssemujju yakugambye etteeka lino naddala erya gundi eryamagye erya iPod lyatagitinze NUP oba oyagala batakola ki toyagala because this is the biggest number of abaka ba parliament okuva Mwami Museveni bwe bata political parties eyalabiseeko moreover new party neyola buyozi bali abalala babeerangayo mukaaga bana kakasente tekaba kanji FDC yabadde bayina mu kisanja ekyaggwa kiri ngewezaayo nga 16 bali mo 30 onazaatu te ne NUP yasusse ate nga kiteeberezebwa eyinza noleeta ensanvu akasente konna kamuggyeko kati ye alaba nti ejja kusobola kukola bulungi structures kyatayagala kati yasooka kati kankubuli yasooka naggalawo omuwaatwa ogwa sente ezaali ziyisa mu organizations okuva mu diaspora owulira ebigambo bino yamanya nti NUP egira nnyo sente okuva mu diaspora naye ng'ezisinga zaali ziyita mu organization DGF ne bagamba bagigale kakati agezaako kumyumyula buli NUP weesobola okufuna sente okukola emirimu gyayo okitegedde nga biggest opposition political party naye njagala kubuulira kino njagala kigamba bannayuganda abaagala kisikinga change kino kigenda bbaawo obuvunaanyizibwa n'amaanyi okulwana okuyimirizaawo ekyammwe buli munaawulira nga ekintu mukirinako obuyinza nti muvujjirira ekyammwe mujja kulwana nnyo gavumenti eno mugivuunike ate mukibaako n'obuyinza kiragamba kino kye twagala kuba you fund it yes toyinza kugamba muyimbi nkubira luno nga tewasasudde kitegedde so kino kijja kukola blessing in disguise yes senga nopu teyeeyunga mu iPod kufuna sente era abantu bagenda kukola nnyo okulaba nga gavumenti eno bagisuula buli bwotulya kino ng'okirinako obulumi ekyafuula kirabu zino zetuloogerako ezabulayo kuba nti z'amaanyi ne kirabu zaffe enkadde zivira z express
okuwulira nti omuntu agiinako amaanyi omuntu yabanga ne membership toyinza kuteekamu ssente zo mu kiraabu ate n'otalaba mupiira gwayo n'otalwana kulaba nti kiraabu efuna obuwanguzi muyina okugenda ne mulaba so abantu bajja kuwulira nti balinako obwannannyini ku bibina ebibiina era kigera tuyamba okukoza demokrasiya w'ebibiina mu Uganda tubadde tuyaayaanira Nuwa Mutwe Nuwa Mutwe bamuyunze section oba essaawa yonna yandiyungibwa section Nuwa Mutwe tagenda kwawukanako ba political prisoners abala betuyina enjawulo ebaddewo ku Nuwa Mutwe nti fenna tubadde Nuwa Mutwe komuredi waffe mu bino ebintu by'okulaba nti tugatta ettafaali ku ggwanga n'okulaba nga amaloboozi gatuuka ku bakulembeze bagezeeko okulaba nga bakyusa nga bateekawo obukulembeze obulungi ffenna bwe twetaaga bwe tugwagala eggwanga lifaanane Nuwa Mutwe abadde agenda extra mile ng'akola audio gundi abadde akola TikTok live era ebadde daily okuwa bannayuganda information gyasuubira nti egattako naye Nuwa Mutwe kyagenda okufuna ekirala nti tugezezzaako nnyo kuba ebituli ku misango gye badde bayunga ku bantu era egiri recent gyonna gibadde gyakubba busimu oba okitegedde gibadde gyakubba busimu era abaana abasinga bonna Gaddafi Ashireewo n'abalala Smart misango gya busimu kakati bannayuganda bakikubye nnyo nti buli wakigo bakwata bamuteekako gwo musango kati badde balina okukyusaamu balina okukyusaamu ku musango gususse kubanga bannayuganda bakira nti guno gulinga mugenderere international community ng'ekirabya kyekikusibya abantu n'obusibya nga tafuna na beiro ku kasimu kitegedde kakati Nuwa Mutwe bagenda bamukyusizza jukira enjawulo ya Nuwa Mutwe ne ba Edi Mutwe ne ba General Gaddafi Nuwa Mutwe yabadde abeera live every day era information ajja nayo kakati Nuwa Mutwe gwe bakoze ekyo they are targeting all of us fe abajja ne twogera buli lunaku abajja with information researched basindika balina message basindika nti mwenna tubanona ku kino oba ntegera kyenkugamba Nuwa Mutwe ayawukanako ne Edi Mutwe ayawukanako n'Akireewo eno twist ndala amateeka ge baagala okuyisa bulijjo goŋŋamba kati batulagako Nuwa Mutwe kye bagenda omukola mwenna abali mu layini eno aboogera buli lunaku bwe tunaabakwata mugenda kufeesinga kino so tulina okutunulira Nuwa Mutwe nga target eri ffe eno statement eri mu kusindikibwa Nuwa Mutwe saagala omutunulire omulabe nga Edi Mutwe mugundi yeemu tomutunulira nga Akireewo Nuwa Mutwe njagala omutunulire omutulye n'abantu bonna ba political analysts bonna ba political analysts njagala batunulye Nuwa Mutwe kyaliko nabo kye bagendamu n'okusingawo so Nuwa Mutwe kati ye gundi bagita ki yatandikiddwako ate okumuyungako mu poliisi anti nero wuliriza bano bannaffe bonna bajja bikola naye ensonga enkulu mu byonna buli omu bajje basobola okukera ku makya kati nsobola okuwa ekizampo Gaddafi ne banne kubba busimu ne bakikomyawo be bakutte Nuwa Edi Mutwe bamugutteko naye ne bawugattako n'akalala bagize bine ne bamugattako n'ebirala kati bino ebirala buli muntu basobola omukwata ne babaako ne main case ne bamugattako n'ekirala ekyongera okugumya omusango gubeere munene kubanga omusango kasita gusukka ku muntu omu guba gugaziye kyovola Dr. Kiza bamukwatire Kenya ne bamuleeta tebasooka kwogera nti waliwo omuntu omulala gwe bavunaana
bakwata ne Haji Lutale oluvannyuma nga wayise ebbanga baleeta omusirikale bagamba ono omusirikale naye abadde akolagana naye bajja kuleeta n'abalala bongera gezza keesi kuzimba fayiro and buying time kubanga omusango kasagusukka omuntu omu babiri buli muntu aba n'obujulizi n'obubwe abalowooza nti nowa mutwe ayinza okuba first victim w'etteeka lino lye bayisiza erya court martial eririmu nti kasita oba n'akakwati n'omuntu yenna ali mu byokwerinda nero kyoba omanya etteeka lino lyayise mu bwangu obw'ekitalo tetunaba na kulitegeera bulungi etteeka lino mu nkola eya bulijjo etteeka baliwo ennaku 45 lino lyajja ku lwokusatu balyanjula ku lwokumeka ku lwokusatu first reading ne baliyisa ku lwokutaano ba stakeholders prime minister yakola nnyo kiro na misana ngeze ennaku ze bakuwa tebakugamba nti zimaleeyo kolera mwezi ennaku okwezi 45 bakozesaako 3 kyovola nagambye ennyonnyola kali akagambo ke bayita batya aggravated bano bannaffe amateeka bagataputa kifuula nnenge bwe baba bakola etteeka ekintu kibasinga okuteekako omulaka n'essira bagiyita kwebuuza ku bantu stakeholders consultation kyekisooka naye osobola okukola consultation mu nnaku 2 mbunga tewebase ekiro n'emisana ani NUP bagiwandiikira ebbaluwa mujje nkya si nkya ku lunaku lwennyini ku makya nga baagala sawa bagiwa sawa 3 nga baagala ku 5 mulina kuba ever ready ne UPC kino ekigundi ekyamateeka bakiyita batya Law Society nabo bagamba bawandikira ku olwo Law Society yagamba ye terina ready era tebajja kati gwosobola okukola etteeka nga toyise Law Society Uganda Law Society boy bintu ate batandizibu walamu okitegedde dino amateeka waliwo naga traffic nago banna Uganda time eno ya amateeka lwaki amateeka gazeta imwe eno anti buli teeka libaako target babadde n'emyaka 5 kyenakugambye n'amateeka ge bafulumye essaawa eno traffic ereeta ate bafuba nnyo okuleeta amateeka teboogera ku byakulonda amateeka bagaleeta towards nnyo elections nga nabyafuzi bali bize bano abaali badde balwana okulaba tetteeka teriyita baba balina ebintu biri kateeka nkubuli essaawa zino ababaka bo kye basinga okwetaaga buli mubaka ali mu parliament essaawa zino yeetaaga nnyo ssente ezigenda okugenda mu campaign owulira kyekisooka mu byonna omubaka yeetaaga obudde bungi mu constituencies essaawa zino okusinga ever before okusinga okuba mu house kakati kyovola even the numbers ku ya parliament ntono nnyo abaka ebitaano plus ogenda okula parliament erimu abaka 10 amateeka gayita ababaka babawa ssente kubanga bazeetaaga ogenda mu campaign era mu Museveni ye wano wabalindira amateeka gonna agayise gatera kuyita ntunatera ogenda muki mukulonda era ye wasanyukira kuba abantu abadde n'emyaka 4 amateeka ge bafulumyamu mu zino weeks nga tugenda mu kulonda tegoogera na ku byakulonda luli baalinga batugamba electoral reforms teri wadde azinyega nga twakava mu kaluka 2016 kooti ensukkulumu yagamba bakola amendment mbyokulonda nga basinziira ku musango amama bazi gwe yawaaba paka ssaawa zino tebakolanga amendment ezo owulira tuli myaka meka babaziye wadde 2016 yona myaka 10 exactly anyway kati etteeka bali balina amaaso nga lina target balisiriza mu nnaku meka 2 ereetaga consultation wennaku ekitono nnyo mwezi mu nnaku 2 yadde limaze so kyongera okulaga ebigendererwa Mwami Museveni byayina n'okukuumira abantu baffe wabweru wa politics kubanga buli bwomanya nti ne time politics bankwata akasanko nangenda mu court martial omuntu agamba nedda makomera kagenda kujjula abantu bagenda basiba
nga tebalina wadde abawulidde. Ekirala kyenjagala okugamba Nero, kooti maasha bagiwadde emitendera, bakusibira ku buli ewali barracks oba division, bayina local gundi ezo ze basobola okulira ku local community, waliwo ewaddako, then ne sebeina kati court martial yeringa Supreme Court. Era obuyinza bwa Supreme Court ebuyina. Supreme Court bwe kusalira omusango toyina gyojulira. Ako nako kati njagala kakubuulira. Okola bukozi kibonerezo kyo. Luli bobadde court esobola okugira ng'osobola okwewolerezaako mu Supreme Court. Ne bagiwa kati full authority nga bwe kusalira omusango toyina gyoloopa. Toyina gyosobola kujulira. Kati kyenkugambye ekigenda okubeerawo mu ggwanga lino, abantu bagenda kufa, abantu bagenda kusibibwa, era nsobola okuwulira ne wiiki ejjo oyinza okusanga ezeemu kati Mwami Museveni netteeko liraba tuyinza okutuuka ku Mande nga litaddeko dda omukono, kubanga abasibe bangi abali mu makomero eyo abalinze okuwozesebwa kyova olaba baagaana okuta fayiro zaabwe. Luli kooti lwe yasalawo. Baagaana okuta fayiro zaabwe basobole okkiyisaayisa mangu. Kati NUP bw'enaagenda mu kkooti okuddukirayo okuwaaba omusango, ruling bagenda zikira mujja kudda lui, mujja kudda wali, nga bola amateeka egundi emisango gy'amataka. Musobola okuweza emyaka 2 omuntu natuuka n'okufa nga temukoze eki tebafunye bwenkanya. So tujja kubeeremu bajja koma oluli tugende mu myaka 5 tugende mu ki ebyo tugenda okubeeramu. Basajja Mivule yavuddeyo n'alaga muwambe ali mu buwambe naye byamanyiko n'abyogera gavumenti ekyuka kuba amanyi bingi abitegedde era n'asaba bonna abamulaba kuno ku Focus 360 ne mu nsi yonna mumuyambe kagende mu America walibeera eyo alisobola okwogera bye mwagala okuwulira. Basajja Mivule abalaka ki? Basimanyi yatoloka alangirira lwagenda kutoloka. Basajja Mivule njagala musooka mutegereza ano ku channel eno Kabuna Mawanga. Era njagala abamumanyi bamusaliremu kano bakamuweereze. Bambi yerimba. Obwongo bwe bumugamba nti byamanya bimanyi yekka. Basajja Mivule teweerimba nti by'omanyi obimanyi wekka. Bannayuganda tumanyi information ku gavumenti eno mpitirivu n'okusinga gy'omanyi. Era tubadde tukusa information yo gy'omanyi gisirikire. Era mbadde njagala beekolemu ogundi obubiina. Ne munno oli eyagamba ayina amawulire ku Mwami Kyagulanyi. Ekirungi bonna basubscribe ku kibiina ekiri mu buyinza. Beekolemu obubiina bwabwe. Basajja Mivule yafudde katisi tukwase briefcase y'ebyama. Beekolemu obubiina bwabwe. Bakuume ebyama byabwe. Ab'ebyama. Tatawaanya bannayuganda ebyama byayina abisirikire. Ate okumutwala mu America. Ekyokubiri Basajja Mivule ayagala kwewa buvunaanyizibwa atayina. Okuva bwe yayogera kuba namuli akanyumya emboozi awo n'agamba ye tawagiranko people power. Era tawagiranko Mwami Kyagulanyi. Omanyi beerabira abo yagamba tawagiranko NUP era tawagiranko Mwami Kyagulanyi. N'agamba gundi yamutwaliriza ng'alina byabala bajjo. Nanti opposition itetegeza Mwami Kyagulanyi. Anti wuliriza. Ye byayogera agamba by opposition. It is okay. Kati yavaddi ku byali ayogera byalu biruma abantu neegatta kwenaremu. Mbwali mu buwambe. Abantu bangi mu ggwanga lino babonaabona ku lwa gavumenti eno byekola. Era abantu bangi abawambiddwa nga bakkiriza bawambibwe n'ebyabwe ne bifa. Saagala yeteeko self entitlement gy'atayina. Akkirize nti yasalawo okufuna mugaati kwekkussa omusajja omukadde. Era omanye ekizibu Nero leka nkubuulira ebintu by'obwereere obiraba bibonyaabonya. Bannaffe abo abalya mu ngalo za Mwami Museveni baafuna ku level erowooza nti buli kaseera bajja kufuna bya bwereere. Kati ne biboonoona
era baba kansa babasuubiza ensi n'eggulu. Namuwulirako oyo omusajja ng'agamba nti abantu abasiikinga change mu diaspora buli mwezi bamuwanga milioni 9. Nga bazimuwera ki? Abantu babawa ssente wa. Olw'okwogera ebyo ebyaliwo bannayuganda essuubi n'okulaga nti gavumenti eno abantu bagikoye terina kyekoze ng'era bamuvujjirira. Ozi yaliko president w'abantu. Owulira yali ne Gashumba oyo ikiranga gamba bwadde n'ensoro nkambwe sebo yali ne Gashumba oyo bakeeranga ng'oli omukulu akyali musisimuka bonna nga tebanneegatta ku gavumenti eno abolaba nga boogera ebigambo ebikwata ku bannayuganda. Naye Kasa yasalawo n'akyuka n'agamba tewali gavumenti nnungi nga ya Mwami Museveni. Ebigambo ototerwa biwulira. What went wrong? Kyekyuka ku ebyo yali ayogerako. Kakati tatutawaanya tamala budde bw'aba awulira akooye. Kankubuusi kisoboka okubanga nga wogambye musajja mukulu nga yatuddemu kaawo n'atunula bye yayogera bino bye twogera byonna biba ku butambi n'amala ne yeeraba mu byayogera olwaleero naye kuba mu kifaananyi agamba naye enswadde kati nkoze nti obutaswaluka ng'ambe nti ndi mu obuwambe ebyenjogeza sinze mbyogera. Nero oyina olwali ku bigambo omusajja bye yali ayogedde ne ku myaka gye talina nowasobola kuyimira n'agamba nti nakola ensobi. Olowooza ki ekyamwogezza mu interview eyo? Basajja mivule baluvu ne banne abamufaanana abaagenda mu NRM okulembeka mu luvu basuubira bingi ebitaaliyo. Babasuubiza bingi ebitakola ki? Ebitabaweebwa. Banno balaba. Nyina muganda nga Ashibaka tetwamulaba. Basuubira bagenze ku Luzzi bagenze ku Sena. Naye nga ne era gye bagenze okusena ina bannannyini waayo n'abakuba enkokola. Tobawulira buli kaseera bagagundi yankuba enkokola. So kye basuubira si bwe kiri. Mikwano gyo giyina wano egiri mu NRM era gisobola okuba nga gikubuulira. Mu NRM eyina bannyiniyo eyina ebyana n'abaki n'agaana bye yasuubira ebyokugenda ku Luzzi abeere nga yeesenerako tebamukkiriza kusena. Kati ayagala kuba nkyukira oba yekyakyanamu bamugambe kale bambi naye jangu ofuneyo. Engeri gye tugenda mu kulonda alina w'atadde olusaniya ayagala bamuteereko ayagala bakole ki? Bamuteereko. Naye omusajja oyo mulaba yegendereze kubanga bangi abadde nga ye. Gavumenti ya Mwami Museveni teyagala girabisa naddala ng'obadde ogikolera. Teyagala girabisa naddala ng'obadde ogikola ki? Ogikolera. Ebigambo ayogere bitono kubanga obulamu bwe ali mu bulabe. Ali mu bulabe ayogere bitono. Baamuwa bye baamuwa n'okusuubiza basuubiza. Osobola obbalaba abasajja abo bayinza okusuubiza biliyoni ya ssente ne bakuba ne mawulire nti bagikuwadde ku biliyoni ofunako miliyoni 3. Yagamba ente zonna bazitta ne baziwa obutwa. Ate baayagala ennyo battabati ebintu battabati ente ezo. Mbu abatamu alina yadde abinnyonnyola nti ente ze yadda mu kyalo buli kye baamuwa kyaggwawo alinga prodigal son. Ebyobusika byonna yabirala ebiggwawo kati tajja gagala myaka gya bukadde. Akkirize. Bw'osanga omusajja ali mu myaka egyo ng'akyalulunkana oba ofuuse nga kikolimo eri generation n'abaana bo. Okay. Loza tumaliriza. Era byonna ebigenda mu maaso yalidde omuntu bw'oba wasazeewo okulya ekikere kola ki? Lyekyo. Abyeko ali ekyo Supreme Court Judge Mutagombya. Kati gwe gundi mbasajja mivosola mu trustinga. Let's be realistic. Osola mu trustinga. He can't be trusted. Exactly. Ate nero kwa sosanga omusajja omukulu emyaka by'ajayogera. Abadde ajjawe mulavuma abantu ebigambo bijagala ogende ku butambi. Njukira edda nga bagamba sisimuka.
Serebyo nali nkyali nya taxi nga bateekako ku kaboozi n'agamba lunde ebyennyanja mu pipa ogaggawale. Kasita nategeera nti onnabo osobola gaggawala ng'olunze ebyennyanja mu pipa. Era bye yayogera byonna ebyaddako. Namanya nti bya. Tosobola mujjako hadiisi oyo. Hadiisi temugibwako. Osobola ogimujjako oyo. Omulamuzi ono yavuddeyo n'agamba bawe yafa ebyobujjanjabi bye bamuyita Irene Justice, Lady Justice Irene mu Lyagonja. Yavuddeyo akatambi ke katambudde nnyo ng'ayogera ku bya obujjanjabi ng'agamba tebuliiwo mu ggwanga. Eggwanga liri mu mbeera mbi. Ne Betty Kamene n'avaayo n'ayogera ng'alinga agamba bannayuganda nti ye ebyobujjanjabi byano tebimukwatako. Ye asobola n'okulinnyonnyonya essaawa yonna ne banne baakola nabo. Tumalirize n'abo obudde bweru. Ekisooka Nero ntera nnyo okuwakana akantu ng'ekizampo. Simanyi nsi esinga Bungereza bugagga. Kubanga Bungereza lwaki njigamba nti erabika esinga obugagga mu nsi yonna. Bungereza babba nnyo ebiseera ebikadde by'abafuzi b'amatwale. Ate be basinga okutalaaga ensi era be basinga okugira ensi ennyingi. Okunoonya ebyobugagga. Through colonization. Ne America gye twegomba. Basooka ne bagitwala paka emyaka gijo ne bamande bagiwa. So nze mmanyi okusinziira ku lyo olulangira obufuga Bungereza n'obugagga bwe bali. Manyi Bungereza yensi esinga obugagga nsi yonna. Naye agikulembera Queen. Kati King. By then Queen Elizabeth. Yali badde mu nsi eno yasinga okuwangaala. Era sebo yawangaala. Anti nkugamba. Naye mu Guinness Book of Records si ye muntu akyasinza okuwangaala taliimu na mwabo wadde 10. Sentiment etegeeza ki? Nti Queen bwe yali gadde bagamba bakole omukka ogumusigazanga mulamu. Bamukolereyo n'omutima. Yali badde babikola okusinziira obugagga bwe baliko ng'olulyo olulangira. Ne Bungereza ng'ensi naye teyaweza myaka 10. Yafa 96. Kaawula kata. Anti nkugamba talabangako nnaku yazaalibwa nga buli kimu weekiri. Queen yali badde ye muntu asinga okuwangala mu nsi yonna. Naye abasinga okuwangala okulya ba China. Baddugavu bali eyo bali malumonde waabwe. Osanga jjajja eri mu kyalo nga talinnyangako wadde na bamubuuza bakugema okugema kye ki? Abimanyi. Bakola ki? Alina emyaka 10 mu 10. Kitegedde. Nga ye n'endalo yazibeeramu. Ne bamutwala nkonadde mu specialized hospital. Kikyogezaako okutegeeza. Wakati sikutegeeza. Why jengeza kutegeeza? Abantu bwe baba mu positions ez'amaanyi. Beerabira nti waliwo nature. Beerabira nti ensi Katonda yaba ne gundi esembayo. Bo baba balowooza nti balinga imoto. Nti ajja ku livinga for life. Talina lunaku lwagenda keera ku makya aveewo. Bannaffe ntubalabi. Bafudde emyaka nze saagala gamba nkwatibwa ennaku. Siina muntu gwe njagaliza kufa. Era siina muntu gwe nsobola kwogerako nti ye afudde. Naye njagala bafune ekyokuyiga. Twalina wano General Gundi eyafa bambi. Ono omwami eri omusirikale Tumwine. General Tumwine bwe yali yayogeranga nnyo n'amaanyi. Ng'oyinza n'okugamba agenda kubeera obulamu bwe bwonna. Twalina Shabani Bantaliza omujjukira bulungi. Yayogezanga amaanyi ku muntu. Naye okufa kwe musobola n'okunoonya engeri gye yafa ne kati wakyali amwogerako. So omukyala ng'ojje kali akatambi kali kubanga abalamuzi nsobola obba wamu akababuusabuusa. Like basuulirawo ko katawero. Kubanga omulimo gwabwe si gwa kwogera nnyo mu public. Ofisi zaabwe za nnyo kukola kuwa abantu obwenkanya. Era essiga ery'eddamuzi liba ne ba PR oba aboogezi. Tebavaayo nnyo kizibu nnyo okulaba abalamuzi nga bavuddeyo boogera. Naye bo baba ne benefits mirimo gyabwe egibwabwebwa ssemateeka, medical insurance, birala bingi. Era mirimu gyabwe waliwo ebibagibwako. Tigwe nga woli obulamu ogendako wano tebakkiriza mulamuzi kujja kungaako wano mwenge. Eva abawaka na kooti. Kitegedde. Babawa abayambi n'ebirala. Balina obulamu bwe balivinga obwo bwe tulowooza nti luxury.
oba obulamu obulungi ng'omuntu yenna bwe yali egombye. Naye omulamuzi owa kkooti eyo waggulu Nero bw'atuukira okulaba nti eggwanga teriyina kino ng'ate asobola okwafoodinga any costs ez'obujjanjabi. Kati ate Betty Kamya n'agamba anze nsobola okugenda ewantu wonna. Nanti akugamba oloope corruption. Betty Kamya yaliwo opposition. Democratic Alliance yali wachi egundi bagirawo yali wa FDC n'agenda mu Federal Alliance. Yali Federal Alliance. Federal ekyali ekibiina kye. Era ng'avumirira nnyo enkola ya Mwai Museveni n'ebintu engeri gye bigitambula mu ggwanga. Sisuubira nti bwe yajoyininga gavumenti eno waliwo ekyali kikyusa okuggyako okweyongera. Ebibi bya gavumenti eno bwe yali nga tannagijoyininga byeyongedde nnyo okusinga bw'agijoyininze n'okusinga bwe yali. Njagala mutegeeza Mukama Jacob Oulanyah Mukama mummuze mirembe. Jacob Oulanyah oyo sipiika w'ebyafaayo bampangisiza private jet kumutwala mu America ne ssente empitirivu nnyo ze twogerako ne teyawona. Teyakola ki? Teyawona. Naye basobola okukeera ku makya ne bakola kyekimu. Nanti kati yagambye kuba nze ndowooza abantu balabye akatambika na out of contest. Yagamba munnansi wa bulijjo lopa nnyo corruption bamulwanyise kuba ye waanaalwala tajja kujjanjabibwa wano. Nero Kamya amanyi bulungi abantu abakola corruption mu government yonna amaanyi ge bayina. Gye yajoyininga obulungi. Era nga tebagambwako era nga akyalimu akyasavinga naye nga ye beneficiary wa ssente zaffe ez'omuwi w'omusolo. Wuliriza Betty Kamya ng'oggyeko omulimu gwakola ne bwe yali tannajoyininga gavumenti eno yali amanyi ababbi ba ssente mu gavumenti ya Mwai Museveni. Kati ye yandi bakutte bukwasinga ejiji n'atalinda munnansi. Betty Kamya taddamu tukubira nduulu. Ayina obuyinza ababbi bamulemye okukwata. Ate agamba nze ow'ekasokoso atasuza yadde emitwalo 2 mu nnyumba. Omulopera amukwatira. Muloperewa. Amanyi Betty Kamya obuli bw'enguzi wajje buhapeninga. Amanyi bulungi oyo. Amanyi bulungi. Sente ez'omuwi w'omusolo ezisinga okwonoonebwa zimanyi bulungi. Amanyi asinga okutwala sente zaffe ez'omuwi w'omusolo. Yakola supplementary ya billion 3 trillion 3 n'agabira ababaka. Oli bw'enguzi obusinga obwo bwe buliwa. Nga tabyogerako ebyo. Omulabanga yeebuzaabuza akudaalira bannansi. Ali mutu kudaalira. Singa ali agala kulwanyisa buli bwanguzi teyali joyinize gavumenti yali sigadde avumirira. Kale bwetu badde Beef Organic bajanjasa ddagala lyaffe emmere eddagala lya kinnansi beera ng'ogendayo. Musajja mujje mu bulwadde namba yo yesimu tugigabe. Oyagala gigaba? Gigaba abantu bayinza okuterako akatunda. 07 59 0759 49 0759 49 1849. Emikwano gyange mumpeeyo kasente. Nkyafuna obujjanjabi. Abantu basobola okuterako akatunda. Mukama abawe omukisa. Kale we out.